njagala kuwa ekyokulabirako nti omuntu aba akuvuganya ebiseera ebisinga bw'omuteeka awaka owuli nawo mu video gy'opuleyinze amasannyalaze n'ogasalako n'osalawo ani ayingira ani afuluma ani amuleetera ku mmere oba okitegeera oba omukontrolinze nga kyayagala kyokola njagala kuzaako ke China mu 1989 waliwo omusajja bamitanga Ziyao Ziyanga yali general secretary wa Communist Party of China bamukwata ne bamusibira ewuwo olomoso okumala emyaka 15 oluvannyuma bagitanga Tiananmen Square ya protest nga bagamba nti yakiinamu omukono bamusiba emyaka 15 bamusibidde wakaawe example najagala okunnyonnyolera example ku bantu abakyaliwo bamita Anisuchi mukulembeze mu Bameri era bamusibira awakewo okumala emyaka 15 emyaka 15 one live example zengendo okulaga mu Africa edale ziri live example ez'abantu ezisoboka nti ngovudde ku Lumumba kwane Lumumba bamusiba ewaka okufuluma kwe government yagala kukkiriza naye kwalaga government nti ebaze ebbanga nga yeebakira ku mulimu njagala kuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi Ofuuwa yajja wano alina ebintu byabadde akola nga ne government oluusi ebisomako busomi mu mawulire njagala kuwa example y'okuwandiisa ekibiina ekyamazima lwakuba nti abantu abasinga tebaagala kukkiriza naye ekintu kye yakola okuwandiisa ekibiina mu mbeera eno bweri era nekiviirako ne commissioners 6 mu electoral commission okugobwa kaali kabonero akalaga nti government yeebakira ku mulimu kati omuntu yawandiisa ekibiina ne mutamanya toyinza kugamba nti no yabadde adduka ate wategedde oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kuwa example endala example y'ebitebe yaggulangawo ebitebe nga teri asuubira nga tetumanyanga akaunti babizimba temanyanga oti wali babizimba naye njagala kukakasa nti site yonna nga bagizimba njagala nkuwa example ewuwo bozimba kizibu abantu obutamanya nti waliwo gundi azimba wano ye gundi ate azimba kino naye ffenna twagenda okukimanya nga ate aggulawo biggule kati kubanga bw'ozimba ekintu ng'ekyo olina kubanze kati ndi mu kuzimba wamu olina ogenda kwa approval ya plan ojijja ku district yoba ku municipal council baki n'obalaga naki kyogenda okukola naye bagamba ebintu bino byajjanga nga biringanga Starbucks we zakulanga nga zikulanga butiko timing nayo mu politics nkulu nti Starbucks bakubanga ebibaati wayitawo ennaku 3 ng'ogenda olaba Starbucks baguddewo kati ndowooza opportunity eyo nga wogambye nti nobala obudde wobala ebitebe bya Nuupu engeri gye byajjamu ne kkala za Nuupu oli ayinza olowooza Starbucks njagala okunyonyera nga nzirayo ku bitebe nti njagala okukakasa nti omuntu akola ekintu ekyo naye nga ne langi n'ebigambo abitaddeko naye ne wabulwawo n'agamba nti ekyamazima wali ekitebe kye bazimba kya Nuupu kati individual brilliance eyo unpredictability eyo obutasobola kumusuubiriza kikyazzaako kikulu nnyo mbyobufuzi kimuyambiddewo wanene ebbanga lyabaddewo njagala kubuulira kira nti Kyagulanyi buli kyakola kyeyoleserwa ate ennaku zino kitwalira gavumenti ate omwezi omulala mulamba okumanya gavumenti ekituufu kyezzaako gavumenti mu Africa erabika emirundi 3 ng'ekusolooza omusolo ng'ez'okukwata ng'ekusaba akalulu okugeza abakozi abafuna omusaala oguli wansi w'emitwalo 33,150 si bakugibwako misolo ate abasukka emitwalo 33,150 okutuuka ku mitwalo 41 bakugibwako ebitundu 2 ku buli 100 abo basusse emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 48,150 bakugibwako ebitundu 25 ku buli 100 ate ne bwana basusseewo okuva ku mitwalo 48,150 okutuuka ku bukadde 10 bakugibwako ebitundu 3 ku buli 100 kati abasusse wano okuva ku bukadde 10 n'okweyongerayo waggulu bakugibwako ebitundu 40 ku buli 100 kati bwe watabawo kikyuka abakozi abasasulwa emisaala gavumenti esuubira okubakonjobolako ssente eziri eyo mu buwumbi 96 mu birala ebigenda okwongerwako omusolo ge mafuta aga petulooli ne dizero nga ku buli liita gavumenti esuubira okwongerako omusolo gwa siringi 2 okuva ku siringi 10 ezibadde ziggyibwa ku buli liita nga mu kino gavumenti eruubirira kukendeeza ku muwendo gw'abantu abagakozesa okusobola okukuuma obutonde abantu basobole okudda ku nkola endala ezitataataganya butonde n'okusitula ebyenfuna mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako njagala mumanye nti buli munnauganda yenna agenda kuloza
ku mismanagement ne misrule ya Museveni paka nga muvuddemu ne mukola kye mwetaaga okukola. Kati modern state eno ng'etandika, modern state wadde n'osoma Roman Empire n'Abagiriiki abo, ensi yatandikibwawo kuyamba bantu. Njagala nkikuzimbire bulungi okitegeere bulungi. Ensi yatandikibwawo kuyamba bantu. Kati mu eno mwe tuli eyaffe ey'olwaleero mu Africa nti ate abantu be bayamba ensi. In fact woddayo ebyafaayo abantu beetagako nsi. Ekyaleeta ensi okujjawo okuteekawo gye tuyinza okuyita modern state, ensi yatandikibwawo kuyamba ki? Bantu. Naye kati mu context eno eyaffe ey'omu Africa kati nga mu Uganda, njagala kuwa ekyokulabirako nti wane waffe mu Africa ebiseera ebisinga omusolo ogukuŋŋaanyizibwa ate teguyamba muntu wa bulijjo. Simanyi bw'ali okyewuunyizaako. Kubanga ogenda kwesanga ng'ekiri wano olwaleero nti gavumenti zonna ddayo osome byonna ebyafaayo bya gavumenti. Gavumenti erina okuba ng'esuubula. Kino kikulu njagala ompuliriza nero. Gavumenti erina okuba ng'ekola ki? Ng'erina omulimu gwekola. Gavumenti terina kulabikira ng'ennyunyuuta abantu. Gavumenti mu Africa erabika emirundi esatu. Ng'ekusolooza omusolo, ng'ezza okukwata, ng'ekusaba akalulu. Kati gavumenti zino ez'olwaleero, gavumenti tugisuubira okuba ng'erina bizinensi ezaayo. Ng'erina nga kampuni ey'empuliziganya, ey'amasimu. Gavumenti erina kampuni ya bbaasi ezitambuza abantu. Gavumenti erina oba kitegeera obuzibu obuli mu Uganda olwaleero nti gavumenti yeewala okusuubula ebyaliwo n'ebyeguza. Kati omuntu wa bulijjo gwetunuulidde okunyuunyunta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo ku bantu ba updates ez'enjawulo, analysis ez'omulembe ne insights ez'enjawulo. Nga bulijjo ndine professor Luntero beera naye buli lwakusatu ne tweyongera okubeera nga tusoma ku terminologies ze tusobola okubeera nga tukozesaako we tuba tuli eyo nga tuteesa n'abantu ne bagamba Zanero kano wakajjeewa ne mbagamba kama kange ndi mukugu naye abokuva ino kyano bamanyi nti professor wasalawo kubanga otwa ku magezi go nobeera nga otusomesa so kubuze kuba tulaba tutandike mpola mpola. Abatulaba n'abatuwuliriza tubebaza bwebaza batsebo ne banyabo olw'obudde bwe mutuwa n'akasente ke muteekamu ne mugula data wa mwoyo ne mubanga program eno lwagiteekayo yemu ku program esinga olabibwa mu Uganda yonna. So muganda wange singo manyi kyoyogedde kye kinkoze ogambye n'akasente mbadde manyi wali yatuweereza kasente professor ate sikola bantu n'akasente ke bateekamu ogula data akasente ke bateekamu ogula data no twokyayo embeera mbi ebintu byatabusi n'abalina ku ssente nazo bazituweere ddala sebo ensonga eyo ngiyisizaawo naye nawe muganda nyongera kwebaza bwebaza nti obudde buno bwompa nenzija wano nengezaako kuttaanya ensonga ate ne twebaza ne baganda baffe bonna abalina mu ngeri yonna gye batuyamba batukwatirako muganda wange Eddi Jagwe ye bulinaku ngenda kumwebazanga ssebo iPhone ssebo era nange professor tayagala ateeka simu mu jaketi ayagala eringa musote ebyansi mukulu Jagwe nange teeka wakasimu teeka adna esebo nawe kulindirira sebo nindirire ebbanga ly'obudde bwo tebutannatuuka omanyi mu bulamu buneeno ebiseera oluusi bimenya nnyo abantu njagala kuwa ekyokulabirako waliwo olunaku lwe wabeerako awo nga weegomba emmotoka naye n'otuuka ekiseera nga emmotoka ogifunye
kati ne wabawo ekiseera njagala kuwa kyakulabirako era ngenda kugera nnyo naawe nti wasoma ne mikwano gyo bangi we mwabeera ku ssomero naye waliwo ebbanga lye wamala nga golaba obulamu bulinga obuganye boolwedde bavuga emmotoka abawala be wali okwana nga mukula babanjudde oba okitegeera babatutte batandise okubawasa kati ebiseera ebisinga ekintu ekyo kimalamu nnyo abavubuka amaanyi n'atuuka ng'agamba ekyange kiganye tekiriba naye bagamba nti teri ddagala liwonya bulumi na nnaku nga budde obudde lyeddagala erisinga so kati nawe muganda nyongera okugumya sebo esimu gyoyayaanira ogenda funa n'esinga ku eyo emirundi 10 kwankulabyengo kakoto kakanga musota kali oli bakyamubanja ebizibu era tebyenkanankana osanga olinga yayagala mmotoka ate waliwo ayagala ebigere n'osanga ayagala ebigere nga waliwo agenze wakatonda amusabayo eniigiina obulamu bwe bunyume kati sebo oba okyakaaba muganda waffe ali ku kamera ate yembeera yembi nnyo batereze yange otereze iye tebayinza sooka tereza yawako kamera basooke eno bigende weebiti esebo kyenyizo bakakasa eno ewaterera eri waterera ddala anyway nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Ulcer Syrup era ne Lugave Cough Syrup. Lugave Ulcer Syrup gwe wenna alina bloating afuna bloating ngo nabye olidde ulcer zikuluma ofuna running stomach waliwo emmere gye wavaako kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuyamba okubeera nga ebyo byonna ofuma bifume ddagala ddungi nnyo lyakasibwa National Drug Authority lisangibwa mu drug shops clinics pharmacy wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda emitala w'amayanja Lugave gyali Lugave efulumira mu Lugave Herbal Ulcer Syrup wamu ne Lugave Cough Syrup gwalina sinuses flu running nose mimiro gikolokota okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ejja kuba esobola okuyamba mpola mpola. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu by'enjawulo naawe osobola omukubirako n'abeera nga asobola okusomerako ku dduwa embeera neetereera waliwo abantu ba Katonda nga bo balina amaanyi gaabwe omukoonako ku namba gy'olaba wansi awo n'abeera nga asobola okusomera ku dduwa mpola mpola nekibeera nga otambula bulungi. Ate Airtel Money kugamba they are over 50 million prizes, 50 million shillings worth in prizes to be won. Simply pay any merchant using Airtel Money and enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers and so much more. The more you transact with Airtel Money, the more your chances of winning. Use the Airtel app or dial *185*9# at any supermarket, fuel station, restaurant, and so much more to make any payment using the code. Airtel Money is accepted everywhere. Airtel Money is instant, secure, and borderless. Airtel Money regulated by the Bank of Uganda. Kozesa kasita kubakaita *185*9# okubeera nga osasula ekintu kyonna ky'oguze osobola okubeera nga obeera munnamukisa omu kwabo abasobola okuwangula ebirabo ebiri mu bbeeyi ya bukadde 5 buli wiiki osobola okubeera nga owangula ebirabo ebigwa makati awo so otyo obeera. Professor Wansebo omukulembeze baavudde mu maka ge ndowooza kyongedde okulaga nti mu butuufu omukulembeze babadde tebamunoonya. Yes sir. Polisi n'amagye abadde bamaze ebbanga nga bagumbye mu maka ga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bamaze ne bagaabulira. Bino ebijjidde nga Kyagulanyi kyajje yeetegule eggwanga oluvannyuma lw'ebbanga ng'aliira ku nsiko olw'okunoonyezebwa ab'ebyokwerinda. Tutuuseeko mu maka ga Kyagulanyi okulaba embeera mwegali mu kiseera kino. Tutegezeddwa nti leero ku makya abadde basembayo abadde bakuuma wano baavuddewo y'ensonga lwaki olaba naffe tufunye akakisa k'okusembera ne tuuka gate en naye tukitegeddeko nti bukya bagezaako okulaba nti bakuuma kino ekifo. Amasanyalaze baagabasalako kubanga baali basuubira nti amasanyalaze oba oli awo cameras kwe zijja amasanyalaze ziloke zikole zilawuna wano eza omukulu Robert Kyagulanyi ne bagasalako era badde bagezaako okuyambisa sola eri munda omwo. Bwe twayetoolodde wano ne tusanga nti wano wonna okwetoolola ekikomera kye si wantu watono wanene
bayimbulula abasajja abampi n'abawanvu abawera nga 5 bankaaga ng'olwo ogasseeko poliisi n'amagye ne baba nga nti balaawuna wano Professor kumakya n'ekiro nti Bobi Wine bamaze ne bava mu njuyi okuva mu mwaka ge nga bamaze okulaba nti ali Amerika poliisi yavangayo negamba bawa bukuumi Bobi Wine tebalina kye bamwagaza twalabanga roadblocks ku nguudo zavaako Bobi Wine nga atuuse mu Amerika kasita bafuna ekifaananyi nga ali Capitol Hill ne bamanya nti kati bulijjo kye tunoonya tekiri mu ggwanga embeera eyo nza gyogerako otya kati omuntu yenna atunula ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu Uganda ekyamazima sipiidi kwe biddukira yanjawulo nti pesa yateekebwawo wano ebyobufuzi okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yajja yeewuunyisa ate era ebiseera bisinga kyennyamiza okumanya sipiidi ne pesa ebyobufuzi kwe bitandikira naye njagala kunnyonnyola ekintu kya house arrest kinene nti ebiseera ebisinga kikozesebwa nnyo gavumenti oba baba bali muyinza oba gavumenti z'abannakyemalira ogezaako okukateiringa okunafuya oba oluusi okufedde byaba bagivuganya naye njagala okukakasa nti tekitandikidde wano wokka abasinga bakirowooleza house arrest nti mu nsi ez'enjawulo abakulembeze babadde nga bakikola ogezaako okutuukiriza ebigendererwa byabwe njagala kuwa ekyokulabirako nti omuntu aba akuvuganya ebiseera ebisinga bw'omuteeka awaka owulira nawo mu vidiyo gy'opuleyinze amasannyalaze n'ogasalako n'osalawo ani ayingira ani afuluma ani amuleetera ku mmere oba okitegeera oba omukontrolinze nga kyayagala kyokola njagala kuzzaako ke China mu 1989 waliwo omusajja bamitanga Ziyao Ziyanga yali General Secretary wa Communist Party of China bamukwata ne bamusibira ewuwo olomoso okumala emyaka 15 oluvannyuma bagitanga Tiananmen Square ya protest nga bagamba nti yakiinamu omukono bamusiba emyaka 15 bamusibidde wakaawe example najagala okunnyonnyolera example ku bantu abakyaliwo bamuyita Anne Suchi mukulembeze mu Bameri era bamusibira awakewo okumala emyaka 15 emyaka 15 one live example zengendo okulaga mu Africa endala eziri live example ez'abantu ezisoboka nti ng'ovudde ku Lumumba kwane Lumumba bamusiba ewaka mu 6 paka 63 Lumumba yajja n'akwatibwa ng'avunikiddwa mu Butu kati bw'avunikibwa mu Butu yasalawo kikyayinza okukolera Lumumba ne kimubula kati mu Butu adduka agende Steinville waabwe bw'agendayo yasalawo atekewo gavumenti eyiye endala kati bw'ateekayo gavumenti Steinville mu Butu yajja ne yeetooloola amakaage ne baagala okumusibiramu Lumumba agenda Steinville agenda ateekayo gavumenti eyiye asinzira awo akomewo awambe gavumenti mu Kinshasa mu Butu yateekawo amagye ne gamwetooloola naye ekyo kikye kyamala mwaka gumu olwamala n'adduka gye bamukwatira ne bamala ne bamutta kati example daje njagala okuwaako ya musajja bamitanga Abraham Fisher Abraham Fisher abasoma ebyafaayo bamujjukira nnyo yali musaale nnyo mu gye bayita the Great Livonia Trial ya Nelson Mandela okuva mu 6 mpaka 63 kati in fact bamukazaako eri Abraham Fisher naye nga ya Abraham Fisher kati bamukwata oluvannyuma nga kuba omulimu gwe yakola gwali gw'amaanyi era n'abazungu baali tebasuubira nti wagenda kubeerawo looya ali ku ssa lya Abraham Fisher asobola okuba ekibonerezo Mandela kye yali alina okufuna mukadde ako kyali kibonerezo kyakufa yali alina kuttibwa naye Abraham Fisher yateekawo n'awoza era kyekifuula trial eyo okubeera ey'amaanyi n'awoza omusajja n'agenda ku life sentence ne bamusalira busalizi mayisa era gye yamala emyaka 27 kati Abraham Fisher okuvannyuma lw'okuwoza omusango ogwo abazungu beesanga mu mbeera ne banyiiga abazungu bwe banyiiga bakwata Abraham Fisher ne bamusibire wa muganda we in fact abasinga bayita ekifo bakita Bloemfontein e South Africa bamusibirayo okumala emyaka naye gyawera ddala naye oluvannyuma yafa prostate cancer n'afa nga musibe kati njagala kunnyonnyola nti Kyagulanyi abakusigala wuwe oluusi wandyesanze mu mbeera n'amala emyaka 5 ng'ali waka musibire awo ekitegeeza abagamba nti poliisi yamaze ne yennyula yennyudde lwakuba baazudde njagala kulaga ne live example endala Riek Machar e South Sudan olwaleero ali mu kkomera naye nga bamusibira waka Riek Machar yali
vice president wa South Sudan ne kale naku zino yemulula nadduka n'agende South Africa nene South Africa yenyini era bagamba ali under house confinement obo kitegera kati by the way n'okudduka ko kikulu n'okudduka ko kirala nene joddukidde ne wa matalinga osobola okudduka bagamba nti wadduse ogenze Rwanda naye ate ne Rwanda ne bakwata ne bakusibiraawo olusera kutika butisi ne bakuzza njagala kulaga nti Kyagulanyi omalivu n'amaanyi ge yakozesa nga adduka kibadde kikyaludde okulabibwa kuba njagala kulaga nti twasanze mu mbeera olwaleero nga gavumenti eri omuzungu kyayita confirmation bias. Confirmation bias osobola okubeerawo mu mbeera nga kyolowooza golowooza n'abalala kye balowooza naye ng'ate kifu oba okitegera kati Kyagulanyi ebateekamu eyo state. Njagala kunnyonnyola nti Kyagulanyi kasana laba abakungu mu gavumenti nga baanalizinga nti Kyagulanyi eyise Rwanda nga bagobera ka video ke baateeka yakaali katambula nga ate ka video ka 23 24 awo namanyira nti ne gavumenti etandise kuteebereza nga musindisi wa kigaali. Njagala kubuuza nti wojja muzannyirozannya ebyobufuzi ng'obizannya ng'omuntu wa bulijjo mu mbeera eno mu Afrika bwetyo otuuka ekiseera nga nawe tokyalina kyozzaako wabula tolina njawulo abantu ba bulijjo naye olina okubizannyira ku mutendera ogw'ensi yonna nti Kyagulanyi embeera gy'ataddewo wano olwaleero nekitulimu wano kye discussing olwaleero omuzungu ayinza okiyita amayigadala response. Amayigadala response kitegeeza ki? Nti nkigeza ku mubiri gwo nga ggwe nti omubiri ogwo gulina katugambe nti akantu oli ajja n'akufumita nga totegedde sense ya pain communication enesi wale eyo muri gye gwesisi wala nga guli yakitinze ku pain ebeje gye babagutaddeko eyo response eyo bagiyita amayigadala response. Kati government nayo kati responding ngaffe abantu ba bulijjo bagireka mu response eyo oluuse batekisuubira nejja kwanga twalabye jeno Muhoozi ng'agamba nti Kyagulanyi yagenda nga 26 naye tulaba ate video eziriwo endala nga oyise ennaku z'omwezi 26 nga Kyagulanyi yazikwata ali wano oba okitegeera kati kikuleetera mu mbeera yonna nga ffenna gye tulimu yakola ki yakuteebereza. Ensonga era gye njagala okunnyonnyola nti okufuluma kwe gavumenti eyagala kukkiriza naye kwalaga gavumenti nti ebaze ebbanga nga yeebakira ku mulimu. Njagala kuwa ekyokulabirako nti Kyagulanyi okuva we yajja wano alina ebintu byabadde akola nga ne gavumenti oluusi ebisomako busomi mu mawulire. Njagala kuwa ekizampo y'okuwandiisa ekibiina ekyamazima lwakuba nti abantu abasinga tebaagala kukkiriza naye ekintu kye yakola okuwandiisa ekibiina mu mbeera eno bweri era nekiviirako ne bacommissioners 6 mu electoral commission okugobwa kaali kabonero akalaga nti gavumenti yeebakira ku mulimu. Kati omuntu yawandiisa ekibiina ne mutamanya toyinza kugamba nti no we yabadde adduka ate wategedde oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kuwa ekizampo endala ekizampo y'ebitebe yaggulangawo ebitebe nga teri asuubira nga tetumanyanga akaunti babizimba temanyanga oti wali abizimba naye njagala kukakasa nti site yonna nga bagizimba njagala nkuwa ekizampo ewuwo bozimba kizibu abantu obutamanya nti waliwo gundi azimba wano ye gundi ate azimba kino naye ffenna twagenda okukimanya ng'ate aggulawo biggule kati kubanga bw'ozimba ekintu ng'ekyo olina kubanze kati ndi mu kuzimba wamu olina ogenda kwa approval ya plan ojijja ku district yoba ku municipal council baki n'obalaga naki kyogenda okukola naye bagamba ebintu bino byajjanga nga biringanga Starbucks we zakulanga nga zikulanga butiko timing nayo mu politics nkulu nti Starbucks bakubanga ebibaati wayitawo ennaku 3 ng'ogenda olaba Starbucks baguddewo kati ndowooza opportunity eyo nga wogambye nti nobala obudde wobala ebitebe bya Nuupu engeri gye byajjamu ne kkala za Nuupu oli ayinza olowooza Starbucks njagala okunnyonnyola nga nzirayo ku bitebe nti njagala okukakasa nti omuntu akola ekintu ekyo naye nga ne langi n'ebigambo abitaddeko naye ne wabulwawo n'agamba nti ekyamazima wali ekitebe kye bazimba kya Nuupu. Kati individual brilliance eyo unpredictability eyo obutasobola kumusuubiriza kikyazzaako kikulu nnyo mbyobufuzi kimuyambiddewo wanene ebbanga lyabaddewo. Njagala kubuulira kira nti Kyagulanyi buli kyakola kyeyoleserwa ate ennaku zino kitwalira gavumenti ate omwezi omulala mulamba okumanya gavumenti ekituufu kyezzaako. Njagala kubuulira nti gavumenti ng'ekuze mbadde nga nkigamba bulijjo nti gavumenti ekulanga omuntu omulala waliko omwana omuto weyavula n'okula ne weetengerera
bwe wetengerera n'ogenda mu P1 n'osoma primary n'osoma senior n'ogenda ne ku university kati ne government bwebeera nti government ebaako omwana omuto neetuuka neevubuka neekula neekaddiwa kati government bwetuuka ekiseera neekaddiwa Ibn Khaldun yakinnyonnyola bagiyita Empire Life Cycle. Empire Life Cycle Ibn Khaldun agamba nti waliwo kye bayita social cohesion wajja oyinza okuyita asabaya nti ebiseera bisinga obukulembeze nga bwakajja mu buyinza bubeera bubikyali bw'amaanyi baba kyalina social cohesion naye weekanga nti kye bayita complacency oba lakizale breeds fragility nti ekiseera kituuka nga buli omu agaggawadde nga tebakyafa ku muntu wa bulijjo wabula balina kufuuka fragility balina kutandika kubeera arrogant kati yembeera gy'olaba wano olwaleero nti weesanga mu mbeera nga omwogezi wa gavumenti awa ekifaananyi kye kirala omwogezi w'amagye n'awa kike kirala General Muhoozi n'awa kike kirala ate General Museveni naye n'ayogera kirala kati bwe weesanga mu mbeera eyo bwennyini we tuli wano olwaleero kitegeeza nti Empire Life Cycle yagala kkiriza oba gaana gavumenti etuuse mu biseera byayo ebisemba Ibn Khaldun yakinnyonnyola obulungi nti when Asabaya loses cohesion ekiddako waba agenda kujjawo Asabaya group endala ejetikike over etwala obukulembeze kati kye tulaba wano olwaleero njagala kunnyonnyola nga nkukubira akantu ka security deployment at the home of the Honorable Kyagulanyi was largely to ensure that the premises of Honorable Kyagulanyi are protected from wrongdoers, more so since members of the family. Nti ekyateesaayo security katuvudde mu kalulu baali bakuuma property ya mwami Kyagulanyi from wrongdoers biki webityo kati oli ayinza okwebuuza nti after government realizing nti Kyagulanyi taliimu family yonna teriimu omukyala taliimu n'abaana tebaliimu I think it is the right time ate weerina okuuma nnyo property ate ye time gyekulaga nti ate esimbudde neevaawo kitegeeza ki ekyo njagala kikunnyonnyolako nti nakikunnyonnyola emabega wano nenkigamba bakiyita elections and apolia nti osobola okutuuka mu mbeera nsobola okuteeka mu mbeera newewaako obujulizi nti totegeera oba nti byetwogerako tobitegeera oba tobimanyi nti oba entegeerayo nnafu kati Kyagulanyi kyasinza okukola waneeno atadde gavumenti eno mu mbeera eyo gye bayita elections and apolia kwakateeberezaamu ebbanga libadde nga bagamba nti bakuuma bintu bye naye kati twebuuza nti ebintu bye baze ne babitika ekyo ne babitwala oba okitegeera kati kyolina okumanya kiri kimu nti gavumenti yali tesobola kuvaayo nekujja nekunyoya negamba tunoonya Kyagulanyi oba twagala mukazi oba twagala baana naye gavumenti yali yagala kukumira Kyagulanyi waka naye wabula Kyagulanyi kyolina okumwebaza kimu nti Kyagulanyi tafiira mu kituli kimu mirundi ebiri obuzibu yafuna mu 2021 ate kuno yali tasobola kuddamu ate kubufuna kugwa mu kituli kyekimu kyejagala okunyonyola kikino nti fenna Kyagulanyi ayinza oba alivayo n'atubulira after mbeera kimu yagendera naye ekyo kyeroserwatu nti security ya government n'ebitongole bikesi okunoonyeza kwabyo kunafu emisango gye basobola okukolako gyegino egyagundi yamenye ennyumba nabbamu wuufa emisango egiri ku sseri ya Kyagulanyi okumunoonyerezaako n'okumanya wawaali gyabasukka njagala kuwa kyakulabirako nti buli omu badde nga ndaba commentator abasinga ndaba NRM apologies abasinga nga bagamba nti Kyagulanyi tayinza kubanga alina essimu government netamanya waali kino njagala kikubuulira omuntu yenna kasaatuuka nga ayagala bukulembeze bwa ggwanga obuyinza atandika okubufaanana omuntu yenna zaneno nkubuulira kino olwaleero ne woliba ovudde wano n'oweesiba ku bwemupi ogera atandika okukola ebifaanagana ebyobwemupi oba okitegeera kati ne Kyagulanyi tuyinza gamba nti ali kusalira kubeera kukwata buyinza bwa ggwanga presidential candidate ate abenga ekyo takimanyi nti ne bamuketera ku ssimu yagala gaana akkiriza gaana ate okuba ebyo byonna by the way neyo training yennyini ate okuba yagiyitamu okumala ebbanga ddene kati tuyinza gamba nti ogenda mukwatira ku ssimu naye tulina kwebuuza nti yakozesa bukugu ki na bumanyirivu ki okumanya nti bwenva okulonda eri kuba awo waabulira teri Kyagulanyi waddamu kulabikira okuva yava eri mu kulonda teyaddamu kulabika walala oba okitegeera kati bino emboozi basinga okugira by the way NRM n'enkwata gyekwatamu ensonga ezikwatira ddala bubi kubanga ennaku zino gavumenti yalinga yali yakivaamu nejja nekikwasa ba propagandist bebadde bakivuga okuva we yabula naye kati oteebereza nti Kyagulanyi naye n'abakwata anaweya
bagambanga nti Kyagulanyi bagenda mukuba bamusanyeewo nga Munyagwa yayogera Kyagulanyi ave mu struggle naye kati weebuuza nti yagivuddemu naye ate era bakulaga nti ate alina kudda ate akomewo ate abatamwagala oba kategeera kanyonyole bakulaga nti babadde nga tebaagala abeewo Munyagwa yagamba nti agenda mugulako olutalo paka wanaamukuba akole ki aveewo naye akulaga nti yavuddewo naye ate ekisinga okuluma Munyagwa olwaleero si kubeerawo kwe ayagala akomewo sikuvaawo kwa Kyagulanyi sikuvaawo kwe ayagala akomewo twebuuza akomewo akole ki nga wagamba tomwagala nanti agamba Kyagulanyi okuvaawo struggle yaabwe y'emyaka 4 yagizizaayo ku 0 ate nga yagamba nga twakava mu kalulu nti alina okumakinga sure Kyagulanyi is an obstacle in struggle kati taliiwo abantu bamubuuza kati sebo since the obstacle is not there what next for you ate bali mu kunenya avaawo atya kati kyenjagala okunnyonnyola omugigi gwonna ogusinga ogwo era namba eyaba Munyagwa ne banne egenda bwetyo tegenda kuddango njagala kuwa kyakulabirako walozeekawo n'okyebuuza lwaki abayimbi abalwagana ne Kyagulanyi tebawangula lwaki abantu bonna buli muntu okuva mu department ez'enjawulo abalwagana ne Kyagulanyi tebawangula kimaliza kibalidde badde sina kyebu ansa n'okuddibwamu kuli kumu nti ebiseera ebisinga tosobola lwanagana na biro zanere waliwo bangi abataagala kyano yene egende mu maaso sibamanyi nnyo naye bateeko bakola ki gye bali naye beesanganga ebiro bye balimu byebibyo olwaleero kati tosobola lwanagana na biro kati abasinga abo bonna boolaba boogera ku Kyagulanyi buli lunaku bayitire nabadde nkiraba nejjo nti ne rating za TV esiga zigenda zigwa lwa nsonga emu oba okitegeera bayitire balina no kino gere ddagala nga bukyali nti abantu bagenze bakitegeera nti bano omulabe waabwe omukulu ate yafuuka Kyagulanyi ate nga nabo opposition nti beesanze nga balwanagana na biro zanero nkubula nti Kyagulanyi ali mu biro bye ebyobufuzi sinza kugamba nti agenda malawo emyaka 10 tekisoboka naye ebiseera bino olwaleero ali muki ali mu biro bye wabwe njagala nkuwa example olwaleero nti amaanyi gavumenti geteeka ku Kyagulanyi n'amaanyi ab'opposition ge bateeka ku Kyagulanyi bakulowoozesa nti Kyagulanyi yali talina kubeerawo wano ffe twalina okukola ki okubeerawo naye ng'ekyo beerabidde nti baalemwa bingi kwe kujja okuziba eddibu eryo yoyinza okuyita political void oba okuziba vacuum eyo Kyagulanyi yasanga bye balemeddwa ye n'abiteekinga onu kati Kyagulanyi ye n'akirerazinga mangu nti abasinga bano ab'opposition abaliwo abasinga omulimu gwabwe omukulu kuumira General Museveni mu buyinza era ebimu ku byasoose okukola abaanisa ensi n'ebategeera ajeewo abakuba akawerekera abakuba akawerekera oba okitegeera nti ogumu ku mulimu gwasinza okukola kumanyisa bano eri nsi n'abamanyisa n'agamba nti ekyamazima bano tebaalinga naffe baalinga bayamba buyambi kwoli wanjagala kuwa ekyokulabirako nti akalulu kaggwa naye oyinza okubuuza Munyagwa ne banne abalala nti ekibiina ekikyo nga Common Man's Party enteekateeka zaayo ziri ki mu myaka 5 tayinza zikubuulira wabula ebiri mu nupu byasinga okukola ki okubuulira tegeera naye ekyo kyonna tekijja by accident nti Kyagulanyi ebiseera mwe yajjira bye biseera General Museveni mwabeereddemu ng'ali mu myaka gye egisemba oba okitegeera oba kyoyinza okuyita ekya transition kuba naye kennyini otandika olulamusa akoze NRM nga bakyogerako kati bateekwa okuba nga kino baali tebakipulaninga nga baali bapulaninga kyabwe kirala nga Kyagulanyi yabagwira mu kibalo kati kyovulaba era kino kikubula wano olwalo nti mu maaso awo ogenda kwekanga ebintu bingi ebigenda okubeerawo ng'olabira ddala omuntu gwe wali ogamba nti opposition nga General Museveni amuwadde minisita mulamba mu gavumenti alina n'obulugombo obumuwerekera kati NRM egezaawo okuddamu kwalayininga buto forces zaayo minus Kyagulanyi naye kyenkusuubiza ekita kyasoboka waneeno naye kira kyenyinza okubula nti okufuluma kwe kuyamba ye nnyo okusinga ate we kuyamba abalala nti yakimanya n'agamba ekyamazima nina okufuluma kuba ekyamazima omukulembeze abannyo wa mugaso nga mulamu singa nga mufu kuba singa yafiira mu mbeera eyaliwo twandibadde tukyakungubaga nga bantu bakukyakungubaga lwekyo naye atiisi abaawo ng'akyali mulamu newaaba taliiwo essuubi ne lisigalawo njagala kubula nti vision beara mu lutalo musobola obeera n'olutalo naye nga temulinaamu abaduumira ekyo kiraba nnyo bingi mu famire ewaka abadde aliwo w'amaanyi n'avaawo naye ate ne wabulwa akwata akati ako kati olwaliro Kyagulanyi n'ageza ava waneeno olutalo lw'ebyobufuzi baluzza emabega emyaka emirala 2 ku 3 kwana oba okitegeera nti olutalo lusobola obeerawo nga telulina akulembedde gw'oyinza oyita vision beara
temulina muntu abakulembedde wantu moba wankizo nga kigera batwalira ebbanga okukola ki okuzimba omuntu omulala ate wano mu Buganda kyeyoleserwa atu nti okuva ku Beni Kiwanuka jangu kusemwogerere tubadde tututole mu semyaka angana nga Buganda bulotunula ballot paper ebako Jeno Museveni ebaka Mama Mbabazi ebako Besigye ebako Biraro ebako Balyamuleeba kati Kyagulanyi yajja nagwa mu sequence eyo nga wamanya ate era nga wantomo kati ekyo toyinza kukibuusa maaso andi kati gwe ekyo kyoyogedde yesebo wokebera kati ku social media kuliko ekibuuzo kibabuuza abasajja bano babuuza Mpuuga Mukaaku Mabike ani awo Munyagwa baani abaavaayo ne bagamba ffe twazimba Kyagulanyi question wokebera ku social media kati kuno kwe tuli bagamba bannaye abazimba Kyagulanyi kati taliwo yagenze mututegekedde yaani okirabanga balina ansa njagala kubuulira ekintu kiri kimu bwe kiti nti tugenda kunyonyera ebyofuzi wano tubimaleyo naye kyekiri kyenkuddamu kye bayita era obudde 1954 paka 1963 South Africa embeera Uganda gyerimu olwaleero kyaliwo nga abaddugavu kuba South Africa kyolina okumanya wali abaddugavu bangi abaali tebawagira Mandela ngera bagamba Mandela akolera ki bazungu Mandela abazungu bamuleetera kutisa baana baabwe nga wala script eri wano olwaleero gye baakwata eri ne bagijja ne bagireeta wano era abenayo gye bannyonnyola nti nga bagamba Mandela azze kutisa baana baffe Mandela yasula mu nyumba za beyi obo kitegera ffe tusula obubi Mandela akolagana n'abazungu kutisa ki kati abazungu bagenda bakwata Mandela ne bamusiba nga Great Livonia try ewedde gye nakunyonyedde ko ali maaso bamusiba ne bamikwano gye abasinga ba Ahmed Kathirada Ahmed Kathirada ne bamusiba ne ba Dennis Goldberg ne bamusiba ne bamitanga Mapias Mbeki ne bannabalala bangi ene Walter Sisulu kati abaddugavu baneeno abali ku opposition nga tebawagira Mandela ate nga bali bakozesebwa abazungu kwaliko Buterezi ne Lucas Mangope bayagala okuteekawo okuzimba Buterezi ng'agenda okuddira Mandela mu bigere nti yalwanirira abaki abaddugavu naye nga aseponsalingibwa baki bazungu naye njagala kukakasa nti ebbanga Buterezi lyamala nga waali ng'ate Mandela ali mu kkomera Mandela yali mu kkomera yali asinga Buterezi okubeera ow'amaanyi ne Lucas Mangope we yalina akasajja ke nga walawa na Abedi Bwanika we yasudiyanga gundi yasudiyanga Mpuuga Buterezi alina musajja bamitanga Lucas Mangope nga olabira Abedi Bwanika ddala ensudiya ye yembeera gye yateekamu Buterezi Mandela ebbanga lyamala nga ali mu kkomera Buterezi talina kyeyakola ky'amaanyi era abantu baasigala bagamba ne woliba bbanga ki ne olibeera bbanga ki tugenda kulindirira Mandela alikomawo ewaffe bannabyabufuzi ab'opposition eya court ya wano beesanze mu mbeera nti omusajja ne waaba taliiwo bannayuganda bamalirivu okulinda paka lwalidda naye nga tebabakkiriza njagala kunnyonnyola kino olwaleero nti Kyagulanyi ne waaba taliiwo wano ebbanga lyonna lye simanyi Kyagulanyi mu bannabyafuzi abali wano olwaleero Jeno Museveni yakirina mu 8 alina amaanyi genda kunnyonnyolako ge bayita referent power nti amaanyi ago abantu bangi babadde owulira nti bwasisinkana Kyagulanyi akaaba yekka oba oluusi n'atandika n'atunula butunzi bwa n'atalamula kwogera kigambo kirala kati buli lwobeera n'amaanyi ago mu byobufuzi kibeera kizibu abantu abasinga abalala okujja bano abajjejerebwa okugajja ne bagamba nti basobola okujja ate kino njagala kukubula nti Kyagulanyi ne bw'anadda nga bayise emyaka 5 ku 10 ku 2 amaanyi ge gagenda kubeera amaanyi okusinga ate we yagendera nti Kyagulanyi agenda kukendera kino njagala kikubuulira nti ensonga kwayimirira kuba Kyagulanyi abantu tebaagala Kyagulanyi ng'omuntu ekisooka ensonga kwe yayimirira ze ensonga enkulu kuba ensonga z'alwanirira ze ensonga basemwogereze baalwanirira ze ensonga Besigye kwe yali naye ekisinga okumwagaza abantu enkwata gy'akuttemu ensonga zino okuzaagazisa abantu n'okuzibamanyisa nagamba nti yakola kye bayita Proletarian Revolution Karl Marx yakinyonnyolako nnyo ne John Locke nti yakwata obuvunaanyizibwa n'abwejjako ye ng'omuntu n'abumanyisa abantu ba bulijjo eri wansi oba kitegeera kati buli lukya buli lunaku oluyitawo buli wiiki eyitawo afuna abawagizi abalala bangi okusinga baalaba olwaleero wabwe njagala kukubulira nti ebbanga lyonna lye twali mulaale toddakawo n'okyebuuza nti abantu abayambalanga obukoofiira abakwatanga fulaaga baddawa gye bali ku ground abantu abo gye bali
ate n'ensonga bazigoberera ate ne kye baagala bakimanyi oba okitegeera kati njagala okukakasa olwaleero nti Mpuuga ne banna abalala balina endowooza eyo gy'onnyonnyoddeko bakube bukubi alaale bagambe nti erina weeri baleme kusomba muntu bagambe nti banoonya omuntu agenda osikira Kyagulanyi waliwo abantu banaalinyayo ekisaawe kikubwe oba ekisaawe bagambe nti tukubye olukuŋŋaana lwaffe wano engeri omukulu gye yavudde mu struggle n'agenda yavudde mu Uganda kuba yetanava mu struggle naye bagamba yasuddewo struggle n'adduka engeri gye yadduse twagala okufuna replacement. Njagala kikubuulira kino bayinza okwetunulira n'emizindalo nalaba kulala ey'amabikka emakindi muganda wa ng'aliwo ye n'omuyimbi. Njagala kikubuulira kino olwaleero nina endowooza nti Kyagulanyi taba kujja mu byabufuzi wano 2026 General Museveni yali tagenda funa amuvuganya bwe kiri kubanga otunula abasajja abaali ab'ensonga bano baali batambulirwako ensonga nga olulimi bakulaga nti baali baluvaamu dde emyaka nga 5 emabega baati bakyalina na kye beetaaga kiri awo just baali baagala kutikkira General Museveni afuukire ddala kabaka wa Uganda awedde emirimu oba kyetulaba leero ku basajja abo abantu bwe babanja abagamba nti twazimba Kyagulanyi Kyagulanyi tabakubaawo weesanga senga tukyali ku kikwate kiri ekya my position si opposition nga twandifunye yaawe era omuntu atubuzaabuzaayo awo kubanga njagala kubuulira nti emyaka obadde 2 obadde MP myaka 15 oŋŋamba otya nti gwe tosobola kulamuza bwa president wabula azze obuza emyezi mitono nnyo mibale ye n'abulamuza nga ggulaga nti otya tolirwedde ku luuzinga kafooko Sewungu agamba nti numu baatuula nga banoonya ani agenda okuddira Dr. Besigye mu bigere nga buli gwe batunulako b'oyita ab'amaanyi ab'entomo ab'ebitiibwa nga buli gwe babuuza nti owaayo omusajja onaamusobola agamba ekifo kyange naye Robert Kyagulanyi yakulaga nti n'ekifo tekyamuli ku mumwa yakiteeka ku bbali n'agamba kangende namuze obwagi oba president zanero njagala kukubulira olwaleero nti obwa president tebulinga bwa chairman bwakyalo oba bw'MP n'okutambula obutambuze eggwanga lino kyokka kikkoya newa sente ozirina kisobola okumalamu amaanyi n'otuukanga enkya togenda 2016 amamu babazi yalina resources zonna naye Uganda teyagimalaayo yatuuka December n'abivaamu n'agamba ngenze Bungereza kulaba mukazi wange mulwadde n'amala ennaku ezaawere 18 ng'akalulu akavuddemu naye nga resources zonna yali azirina buli kyetaagisa yali alina n'obusobozi obupangisa ennyonyi nga lalewe n'abagenda kubeera koboko alinnye entebe n'agenda n'egwe koboko ate k'oyogedde katuufu kuba Munyagwa yewe twasimbula campaign wiiki emu yali amaze obbivaamu ekyo nkikubuulira nkikunnyonnyola ng'asigaza talk shows ku YouTube njagala kunnyonnyola nti bakiyita endonic syndrome nti obuzibu weetikka okusinziira ku byetaago by'olina kati obuzito Munyagwa bwe yawulira nga tanamala kutambula district 6 ate Kyagulanyi teyabuulira nga amazeeyo Uganda yonna in fact Munyagwa yakoowa nnyo singa Kyagulanyi boddayo n'analyze nga bw'ate Kyagulanyi ne effort y'okwekweka emyezi 2 nayo gaba maanyi mangi nnyo okwekweka wiiki gaba mental stress nene nnyo ku bwongo gavumenti ng'ekunoonya gavumenti eyo ogiraba erina operation za mirundi 2 waliwo ze bayita covert ne overt operations eriyo covert nga operation naawe kenyini mukazi wo akolera government naye nga tokimanyi oba okitegeera kati tulina kuddayo era twebuuze nti abayizayo kyenjagala okubula n'ekira nti Kyagulanyi ateekwa okuba alina okutendekebwa okwenjawulo kwe yafuna nga ajja mu byobufuzi bino ebiseera ebisinga eri mu America ne mu nsiziri ez'amaanyi babayita ba sleeper agents nti omuntu abeerawo nga tomumanyi naye ng'alina omulimu gwakola ogw'enjawulo oba okitegeera era ebiseera ebisinga nti ababbi abo batera nnyo okkikozesa bwe bagenda mu banka okulumba balaba buli muntu enne bakagyeyeebaka ku ttaka ne bamanya nti ono mutendeke oba okitegeera ababbi nga bazze mu banka togamba nti bajja bubbi kubba ssente ebaayo oli abayazze nga agamanya kuba oyinza okugenda mu banka n'olumba nga mulimu komando bajje n'omulambo w'amagye oba okitegeera kati nenne bakagye bagamba nti mwebake mugwe ku ttaka muwanika emikono engwawo gye bagwawo omu amanya nti ono ye mutendeke ku balala bakomando kyaba bagamba
ne balaba abebase ne balonda muggwe gwe bawamba. Aha. Baba balabye ng'engwawo. Engwawo gy'oba oguddewo bano bamanyirawo ne bagamba ekyamazima ono si muntu wa bulijjo. Agudde bulungi nnyo. Ono si muntu teyatunze embuzi ze mu kyalo. Ono ne waba yadde aze mu banka alina okutendekebwa okwenjawulo. Kati tosobola kumala myezi 2 nga weekwese n'ogamba tolina kutendekebwa kwa njawulo. By the way, feno tubyogera ne n'abali ku security desk ya government oba ali mitongole ebikesi nabo batekuwa bakimanyi emyezi 2 nga bakunoonya kiwawaza amatu zanne onjagala kubula state nga basazeho ganti state ye kunoonya kitegeeza obeera n'abantu abasukka 13,000 nga bonna banoonya gwe nga gwe mulimu gwabwe va ku baana abasirikale bagamba nti nno DPC wewa wekatwe akimanyiiko abo baleke ne ebaayo abatambulira mu buufu obwo ng'ekigendererwa ekinene ekyabwe kyakunoonya gwe ng'omuntu kati engeri gy'obiti nga superstructure ya security nojja n'otandika okukola ebirala ebyo by'oyagala mu ggwanga n'obaamu nga teryakunoonya ate nga nabo hayirako yaabwe dependinga ku cases solved n'ekirala kyennyini omusajja waakulaba n'ekirala kyennyagala okunnyonnyola nti nina gwe nali mpulira ayogera n'agamba nti Kyagulanyi bwabula baatandika ne bagenda ne banoonya abafamily ne balowooza nti ku baganda balina bagenda okubira ku masimu Kyagulanyi teri muganda we n'omugwe yakubira essimu yadde ba close ally n'omukazi ewaka oba kitegeera kuba abantu abasinga obunafu bwe baliko nti era obukiraba ne mu babbi abasinga be babba ssente addukira wa maama oba wa mukazi we waka adduka mu kyalo kati ababbi abasinga abatendeke mu sayansi waabwe bwabba ssente wane Kampala ate era asigala Kampala wennyini omukugu mukyala addeyo wayise emyaka 8 bano musango gwaggwadde mu damaanyi kati ne Kyagulanyi kye yasooka okukola bwabula wano terina we waka oba wa family oba wa luganda lwe yagala gaana bonna baali under surveillance kuvira ddala kuba Mickey Wine babanjo mani bonna ba Dax Vibes ba Eddie yawe baali under surveillance naye akulaga nti ku bonna kwabo teri gwe yakubira simu kati ekyo kikulaga omuntu yali yeteekedde kino atakigwamu bugwi kuba twalabako akatambi ng'abooza wanondiwa ng'ali bwayise oba okitegeera nga road blocks nazo tuziraba naye kati wanondiwa kumbe ate olunaku lumu nga akulaza akatambi akali ku bijja kati n'ogamba alina okuba akyaligomba kati wanondiwa yazalako ogenda okukalaba nga ate si waali ekyo nkikubuulira nti omulabe wo olina omuwa ebyokkola omufuula ebbize omulabe wo mu byobufuzi olina omuseetingira peesi n'agenda oba okitegeera njagala kubuulira nti bw'okola ekintu nga omulabe wo kyasuubira olwedde omugaati oba ogumuteeredde kasowaani gumuwaalye buli olina omuteerawo embeera nga nzibu tuddeyo wali wewagambidde nti basobola okukolako house arrest okumala emyaka 10 n'omusobi mbwesebo olowooza Kyagulanyi okulabikira ku Capitol Hill kyekyawadde bano amaanyi ne bamanya ne bagamba kati eno strategy eganye yo Capitol Hill gye yabadde abamu bagambye yeekubiza bifaananyi wo waliyo omula ebyobufuzi muzannyo munene okubanga olusi gwogerwako abantu ku mikutu gino egy'enjawulo gwe njagala olabe Kyagulanyi enteeka gy'ateekayo ebifaananyi by'aba ataddeyo buli kyateekayo amanya kirina bidiya value gye kigenda okukola kirina message ekigenda osindika ewa General Museveni ne gavumenti ye NRM kirina amaanyi n'obusobozi bwe kigenda okuteeka mu bamuwagira oba kitegeera kirina obudde bwe kigenda owa media channels zimwogereko oba simanyi oba okitegedde nti buli move gyakola inabeera calculated oba kitegeera kati Kyagulanyi faananyi kyokka kyateekayo ku Capitol Hill enkeera olabirawo ambassador wa Uganda mu UN nga akedde kutuuza lukiiko lwa namawulire oba kitegeera media center baatuula naye n'abeera ku Zoom ng'ali ku lukiiko lwa bannamawulire oba bamuyita oba Adonia yebale kati bw'aba ogenda kweri tekwalina makulu then why the press conference yali yaki kati kyenjagala okunnyonnyola kiri kimu nti ebyobufuzi Kyagulanyi enzanya gy'abizannyamu yenzanya gy'alina obbizannyamu wano olwaleero abagamba ogenda mu Capitol Hill bapulezidenti ba America bebagendayo bapulezidenti ba Africa basigaye bagenda mu Capitol Hill ebiseera ebisinga balaba nga basiga balina mu Costa balinga abaana basomero simanyi baali okyegendereza naye ono akulaga yagendayo yekka simanyi mu government America batera okuyita abakulembeze ba Africa ne bagenda Capitol Hill ne ateeka mu kayola bona bateeka mu baasi
Nosanga Kagame nga ali omwo Buhari ali omwo obo kitegeera Tshisekedi ali omwo bonna abafe nga bali muri balinga abana basome batwala mu kulambula mu Coca-Cola kati ono yagendayo yekka n'ogamba tekirina makulu okitegeera kye ngamba kati njagala kubulira nti gavumenti zonna ebiseera biseera tezaagala abazivuganya oba opponenti baazo kufuluma ggwanga kyo njagala kikubuulira kubanga ne Obote kyamuyisanga bubi ng'alabye akatami nga Museveni yabadde Sweden nga yabaddeko n'abazungu Museveni entungira ze zonna ezisinga ng'agenda okuwamba Obote okulwana yazitungiriranga Sweden abasinga banne be bakuŋŋaaniranga oba okitegeera era abantu abasinga mbalaba nti batera okikozesa nga bagamba kubanga nekira kyejagala okunnyonnyola nti walozeekawo ne weebuuza nti ani omutuufu anovuganya General Museveni Semwogere bw'ajja wano mu 9 abenalemu bamuwaayiriza nti agenda kuzza Obote Besigye bw'ajja mu 2 Besigye basooka mubatiza nti akolera bazungu oba okitegeera n'akomawo 2 ne bagamba nti Besigye akolera basiyazi oba okitegeera olina k'oyogedde ti Semwogerere bagamba agenda kuzza Obote era ekyo kyamukola bubi nnyo ne kimukyaya abantu abamu wano n'Abaganda nanti lwaki Kyagulanyi ate bwazze mu 2025-26 ate yakulaza agenze ku ntaana y'Obote ate abakyawaluli Semwogerere ne bagamba weewaawo obukyayi bubadde bulina okuggwa oba okitegeera kye ngamba kwekyo katono nga ngenda ku kino nti dynamics ezikyuka bukyusi mu byobufuzi enzanya gy'obizanya tempo gy'okuliyetinga yereeta fulo y'ebyobufuzi gy'oyagala bigende Kyagulanyi mu kujja wano kye yasooka okukola nti abantu abasigira ekifaananyi ne bakigula njagala kukakasa olwaliro mu Eleno mwe tuli kubanga Kyagulanyi okujja mu lutalo ne General Museveni General Museveni bingi byamusinga naddala amagye ne ssente kati Kyagulanyi experience kirala kuba experience bagipimira mu budde eberamu ya budde experience budde banga lyomazeewo ye experience osobola okubanga omazeewo ebbanga naye nga mu byobaddewo tolina kyobadde okola bangi wasanga nga balina ku YouTube channel naye ng'ezaabwe eyiye ebbanga lyebaddewo ate oyinza kugeza ku yaabwe kati experience yo lyesinga eyiyo ng'eyiye yakona experience yo wansooka channel oyo yansooka oyo wuyo yakusooka channel mu 2010 yali alina YouTube channel alina experience wano naye alina experience naye channel ye yakonziba yakogga oba kitegeera yazingama kati n'ebyobufuzi bwe kiri njagala kubulira nti Kyagulanyi bw'ajja wano eno embeera nyingi yasangawo naddala kati ngaeyo kyogambye eky'Obote naye kati gwe weebuuze yakikola atya Abaganda ate ne batanyiiga ne bakkiriza bukkiriza ate ne baaniriza Obote okumuza wano andi ne kyenewuunya ombadde example ya Semwogerere kyamukyaya ng'agamba Semwogerere azza Obote tufunye Kyagulanyi agenze ku ntaana y'Obote waavaayo nadda e Masaka ne tumwaniriza ne tugamba kyekyo weebale na kumalawo obukyayi obwo bwali bwatuteekebwako kati njagala kuwa example Emunye ye eriiso ogiraba erimu ekemiko bagiyita rhodopsin kangisimuleko kemiko yensonga lwaki eriiso lyeryo lisobola okwawula kala nti ya bbulaaka ne rwedi eriyo omuntu nga yalwala tayawula kala ng'alaba kalalensi obulwadde obwo gye buli obw'amaaso kati kemiko eri mu liiso lyo gye bayita rhodopsin ne mu byobufuzi onobeera ne kye bayita political rhodopsin ng'osobola okwawula n'omanya n'ogamba nti lino ekkubo lyenkutte lintuusaawa sebaavuga aho oba obula kati Kyagulanyi kimu ku bimuyamba nti naggambye nti Kyagulanyi teri move gy'akola nga teri calculated nantunula Kyagulanyi ng'agenze ku malaalo g'Obote nekisooka kinnemu okutegeera nange nagamba musajja wano tebamufunye jjukiranga eno bamunyagwa bamukaakuba mpuuga bagamba balina kye basiiga nti Nuupu evuola Obuganda naye omusajja mu mboozi eyo yonna n'akulaga nti atuuka ku ntaana y'Obote n'ateekako ne fulaaga era ne bamala ne bagamba weewaawo weebale kutuyamba ku breaking eyo ate n'ekirala kye njagala okukubuulira kye nagambyeko byebiro n'ebiseera era olina okuba ng'oyawula munnabyabufuzi tolina okubeerawo jasinga olinga mutimi wa bipande ekyo kiraba ennaku zineeno omuntu amanya nti ndi munnabyabufuzi naye n'agenda n'akola bulanda nga ne Boy Wine Kasero Prime tasobola kugikola naye ng'akulaga nti ayagala yabufuzi ya mwami Kyagulanyi ngaza amaanyi because bwe tuva eri ku ntaana y'Obote professor time eno ng'agenze
fenna tubadde tumanyi nti mu Nuupu abantu abasingamu amaanyi bali basatu. Tumanyi Lubongoya, Ssenyonyi ne Bobi Wine. Nga waatali twandisuubidde nti ekibiina nkirekedde Ssenyonyi oba Lubongoya agira akitwala. Akirekera Dr. Zadriga. Teri wadde yakayanye. Oba kitegeera. Kati njagala kubuulira. Kyagulanyi olina okuddayo omwetegereze. Kuva mu buto nga atandika. Ajja atya. Kyagulanyi okujja kwe. Yajja ne bajja no full figure. Ronald Mayinja, Bajjo, Abitex. Naye ffenna mu biseera ebyo yali akyali ku stage gy'oyinza okuyita eya marketing ey'ekintu kye. Naye ffenna abantu bonna abasinga abalowooza era mawe yatukangako ekiseera n'aseka. DP Reunion Kaseya gwe yeemakerere ng'agamba nti ono atalina center number agenda tulirawo ebibuuzo ng'agamba talina kibiina kya byabufuzi. Ffenna twalowoozanga nti Kyagulanyi nga agenze akutte ekibiina. Abali abalowoozanga nti geno full figure asobola okubeera secretary general w'ekibiina. Yasooka kola ba national coordinators. Ne kibayombya nga tebaliiko police. Kitegeera. Kati list yebaawula nga bagamba ffe tubaddewo. Njagala kubuulira nti Kyagulanyi buli stage aba yagibaze ng'eri calculated. Biseera bitono nnyo waakutera okukola ensobi. Amano olaba Ssenyonyi bwajja. Ava ku TV tetumulabangako mu politics. Bassenyonyi ba Lubongoya bonna wali tobalaba. Ebiseera yalinga atera omusembere yalinga omu yalinga waiswa mufumbiro. Naye nga neetalabika naye mawulire. Naye kati najja n'azimba superstructure ya Nuupu from nowhere. Buli omu ne yeewuunya. Oba okitegeera. Kati bw'akola ekyo gavumenti atera yajja n'egwa mu ngatto ze. Neetamanya. Nejja n'ekwata n'esuubula Bajjo ba Bitex ba full figure. Nerowooza nti ebamazeeyo. N'atera gavumenti n'eremu okuyiga. Tuva mu kaluka 221 ate yanija n'esuubula bano abalala bali beetolodde bampuuga bwabwanika. Kye yakola ku full figure ne kuno kye yakola but in a different way. Nti bali ssente yazibaweeranga eri bano yabagula mu lijjudde. Kati yoyo Kyagulanyi Robert Ssenta mu kubula. Kyenkuzeewo ku kiri kye tubadde tuliko nga mu kubula kwe. Kyagulanyi teri wa family gwe yakubira ssimu. Kuba yakimanyi abo bonna aba family bali under surveillance. Oba okitegeera. Ne mu bwongo bwa bulijjo singa ali mukulembeze mulala akulaga nti yandibadde ataddukira wa Muganda oba wani gye bandi mukukunudde nga kamera zonna ziri wali ezensi yonna NTV NBS ziri awo kwezinga naye alese TikTok live yali awo oba kitegera kye nkugamba ne Kyagulanyi akulaga nti mwabo bonna talina wa muntu gye yagenda gwe bamanyi. Njagala kuwa example ekizimbe Kyagulanyi kyasooka okufulumizaako video bawakiraba. Dayo wetegereze baani ba neighbor baawo. Abasinga bakibuusa amaaso. Naye waliwo nejje n'omu asula awo. Kati ako kabonero k'amaanyi akakusigira ekifaananyi ekinene nti Kyagulanyi ne wajje no wennyini asobola okuyitawo. Wano mu Uganda teri maka ga Jeno gataliiko kamera. Gataliiko kamera eno nnene ekyamawoba wakyegendereza. Buli maka ga muntu VIP mu Uganda. Simanyi ba VIP nze neberera eri mu kyalo. Buli maka ga VIP wano mu Uganda galiko kamera enene. Emonitoring eri ku traffic yonna ne musemayi nga balaba buli muntu akozesa oluguudo olwo. Dayo kyegendereza olwaleero. Naye we yasooka okufulumiza ka video akaasooka. Waliwo ab'amaanyi mu government abasula okumpi awo. Naye nabo bakulaga nti agenda okafulumya abantu okumanya nti yabaddekaawo. Government egenda okuddayo okudiployinga okumanya nti yayiseewo ayo nga tebayinza kumanyawo watuufu we yayise nawa gye yakutte. Twasooka tugamba akantu ako kalabika kali ku Entebbe Road. Kali ku gundi. Sinale si ye Uganda ye South Africa. Abana ne bakazuula nga kawano mu gete kanyanyi. Oba okitegeera. Kati kyade tumanya ali eri bwe bajja. Ekyo njagala kukikubuulira nti mu byobufuzi buli step gy'otekinga erina kubeera calculative. Kubanga olutalo wogezaako lugenda n'amaanyi nga tumalize omulamu ogwo. Kyagulanyi miku yasooka okukola nga ze mu lutalo luno olw'okutwala obuyinza. Teyagenda mu physical war. Yakwata olutalo n'alufuula asymmetric. Asymmetric kategeeza ki? Okozesa bitono n'owangula ekyamaanyi. Oba okitegeera. Ng'olwa Irani. Ng'okozesa binafu n'owangula ebyaki. Ekisooka oba tolina ssente oba tolina na mmundu. Kadeni kozesa obwongo. Kozesa psychological warfare. Okozesa na asymmetric method. Omalemu bali amaanyi. Kwa kino njagala kikuula wakati wange nawe nti government buli lunaku nakigamba eteeka oba consuming intelligence report esukka 10. Kuba accomplices ba Kyagulanyi bayogera nabo mikwano gye baganda be oba okitegeera naye
teberezaamu olunaku ne luziba nga bewatumye gundi fayire 10 talinaako yadde neemu naye ng'obasasula batambula mu motoka zibakyusa n'amapuleti buli kanaku ez'ebbeeyi buli kanaku bafuna omusala gusuka ne miliyoni 6 buli mwezi naye nga tebalina kye bakuleetedde n'ekimu kaba kabonero kalaga nti sisitimu yennyini erina obuzibu oba batandise ogiyingirira. Oyogedde ku musaala n'enzijukira kano. Kati esigadde emyezi 3 gyokka omwaka gw'ebyensimbi omujja 2026-2027 gutandike, wabula NTV eriko ebyama byesomodde nga bino bye bimu ku biteeso gavumenti byesuubira okukola mu nsoloza y'emisolo okusobola okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Butto ebikozesebwa mu kuzimba nga seminti n'ebirala ebigenderako, amafuta, sukaali, ensimbi eziwozebwa ku bakozi abasasulwa omusaala, abasonjola obuguzi bw'ettaka, okukyusa obwannannyini ku mmotoka ne pikipiki sako n'ebintu ebirala bye bimu ku ebyo gavumenti byesuubira okwongerako emisolo. Singa ebiteeso bino binaaba biyiseemu, gavumenti esuubira okukola enkyukakyuka mu mpooza ejjibwa ku bakozi abasasulwa omusaala okusinziira ku nnyingiza yaabwe eyitibwa pay as you earn. Okugeza abakozi abafuna omusaala oguli wansi w'emitwalo 33,150 si bakugibwako misolo. Ate abasukka emitwalo 33,150 okutuuka ku mitwalo 41 bakugibwako ebitundu 2 ku buli 100. Aba basuse emitwalo 41 okutuuka ku mitwalo 48,150 bakugibwako ebitundu 25 ku buli 100. Ate ne bwana abasuseewo okuva ku mitwalo 48,150 okutuuka ku bukadde 10 bakugibwako ebitundu 3 ku buli 100. Kati abasusse wano okuva ku bukadde 10 n'okweyongerayo waggulu bakugibwako ebitundu 40 ku buli 100. Kati bwe watabawo kikyuka, abakozi abasasulwa emisaala gavumenti esuubira okubakonjobulako ssente eziri eyo mu buwumbi 96. David Kizito ng'alondoola byanfuna n'ekitongole ki Transparency International wansi w'ekibiina ekitakabanira owulidde ebintu byatabuse era akatambi kati akasinga otambula bakayita ka president mujja kiwulira kati wano we tutuuse tebikyalimu bya political party tebikyalimu bya ggwanga, olina kuba muna Uganda n'okiwulirira wonna tekyali kuttira ku liiso eyo yonna effect ya Kyagulanyi mbu kugenda mbazungu bagamba nti wano temubawa zino wano government kati enoonya butya bwesobola okwebeezaawo embeera eyo eri etya. Kati tinjagala okunyonyola kiri kimu nti teri nsi etawa misolo teri nsi etasolooza musolo, naye ensi okula ekula na musolo. Naye njagala kuzzaayooko nti omusolo gubaddewo mu nsi okumala emyaka 15 emabega. Oddayo n'osoma ebyefa bya taxation mu Mesopotamia jangu kupaka mu 1819 gye bayita Magna Carta. Nti omusolo kintu kikulu, naye ezimu ku principles z'omusolo, omusolo gulina okubanga gusoboka ng'ate tegunyigiriza muntu. Ne njagala kubulira ekiri mu Uganda olwaleero nti kankuzeeyo emabega nti ensi eno gye tulaba gye tuyita modern state yali teriiwo. Ensi ng'etandika abantu zaalinga societies z'abantu bakuŋŋaanya byakulya bibala ne bagenda ne bayigga ne badde waka ne bakola ki ne beebaka. Kati modern state eno ng'etandika, modern state wadde n'osoma Roman Empire n'Abagiriiki abo, ensi yatandikibwawo kuyamba bantu. Njagala nkikuzimbire bulungi okitegeere bulungi. Ensi yatandikibwawo kuyamba bantu. Kati mu eno mwe tuli eyaffe ey'olwaleero mu Africa nti ate abantu be bayamba ensi. In fact waddayo ebyafaayo nti beetagako nsi. Ekyaleeta ensi okujjawo okuteekawo gye tuyinza okuyita modern state, ensi yatandikibwawo kuyamba ki bantu. Naye kati mu context eno eyaffe ey'omu Africa kati nga mu Uganda, njagala kuwa ekyokulabirako nti wane waffe mu Africa ebiseera ebisinga omusolo gukuŋŋaanyizibwa ate teguyamba muntu wa bulijjo. Simanyi bwali okyewuunyizaako. Kubanga ogenda kwesanga ng'ekiri wano olwaleero nti gavumenti zonna ddayo osome byonna ebyafaayo bya gavumenti. Gavumenti erina okuba nga esuubula. Kino kikulu, njagala ompuliriza nero. Gavumenti erina okuba nga ekola ki? Ng'erina omulimu gwekola. Gavumenti terina kulabikira ng'ennyunyuuta abantu. Gavumenti mu Africa erabika emirundi 3. Ng'ekusolooza omusolo, ng'ezza okukwata, ng'ekusaba akalulu. Kati gavumenti zino ez'olwaleero, gavumenti ugisuubira okuba ng'erina bizinensi ezaayo. Ng'erina nga kampuni
ey'empuliziganya ey'amasimu. Gavumenti erina kampuni ya basi ezitambuza abantu. Gavumenti erina oba kitegeera obuzibu obuli mu Uganda olwaleero nti gavumenti yeewala okusuubula ebyaliwo n'ebyeguza kati omuntu wa bulijjo gwetunuulidde okunyuunyunta oba kitegeera n'ekirala kyenjagala okunyonyola ku ekyo nti n'obuzibu obuli waneeno olwaleero lwaki gavumenti eyongeza omusolo bwe gutyo. Uganda olwaleero yalinnye eri ku triliyoni 134 ze bagibanja 131 trillion shillings ezibangibwa. Kati ate obuzibu gavumenti bwano bwekola on economics mungi sikiwo abazibuliza bajja kunsonyiwa ne bajja mutegeera. Gavumenti internal borrowing kwajjukira gavumenti yeewola. Naye kati obuzibu obuli mu Uganda olwaleero nti gavumenti ya leero eyaffe mu Uganda external borrowing eri IMF tekyagiwola nnyo sente ye World Bank European Union oba kitegeera kati gavumenti yasalawo n'egenda China jjaloni za isinga mu Kizimu Bank kati ne China nabo batuuse ekiseera nga balaba nti gavumenti tugiwoze eki amabanja mangi egenda kulemererwa kati yakomawo yeewola wano wennyini gwe gye weewola ne gavumenti gye weewola njagala weeteke mu ngatte ezo ogenzo yagala loni ya bukadde 10 ne gavumenti yagala bilioni 158 kati internal borrowing wano yasinze okuleeta obuzibu. Gavumenti ekyalina gyajja sente endala kukola ku bintu byayo enatunula abantu ba bulijjo ate obuzibu bwe buli nti abantu gye bandibadde beewola okufuna sente bafune omusolo okugenda okusasula gavumenti ate ne gavumenti nayo gyekola ki kati ne yeesanganga sente ezisinga erina kuteeka abantu ku musolo mungi gwa buli lunaku. Wanjagala kubula nti wekiri mu Uganda olwaleero tulina kye bayita overtaxation oba kitegeera nti ojja n'ogula seminti n'ogula amafuta oba kitegeera nga buli kimu kiriko omusolo gwoyinza okuyita ogw'amaanyi oba kitegeera kati gavumenti weba tekyasobola kusuubula ng'ebyayo byagirema UTL company ng'eyo yagirema amaaso gonna ebeegenda gatunuuliza ggwe n'ekyo tukizzaayo ku bantu ba bulijjo kye balina okumanya nti ekimu Robert Kyagulanyi byakola nga asoose okujja wano yayanika gavumenti eno ne babula ne bagamba nti gavumenti nga ajanika mu bakama baayo kwane gavumenti yaffe neyo eya General Museveni erina bakama baayo be bazungu nti sente ze musindika e Uganda mugenda ne mutwa trillioni 8 ne ku trillioni ezo 8 State House budget inako trillioni 3 ate ne zino endala 5 endala 4 zigenze mu defense endala emu eri classified tetunulwamu kati abazungu olwakimanya ebyo era bino abantu bebatera bagandi Kyagulanyi simanyi yatumisa sente sanctions zibiki Kyagulanyi si abamisa sente kwa Kyagulanyi obusobozi tabulina naye embeera gye yateekawo okumanyisa abazungu bali okulabisa bano yembeera neriwo olwaleero tugenda tukano mu mbeera nga in fact kyemala njagala okuleeta tolede nawe ekiri omusolo gw'abaana okusoma okitegeera odwera otya mu nsi ng'olina UPA yiyo naye ng'atogamba nti omwana buli ku fees agenda kuweerako omusolo gwasooka okuwa kati omwana awe emitwalo 8 nga wa kisulo omutaddeko omusolo gwa mitwalo 11 balina sasulira mu banka alina sooka sasula guno musolo nga fees tezinatuuka ku ssomero gy'asomere Namugongo kati bwe weesanga mu mbeera eyo bwekyo kitegeeza n'olunaku lugenda kukya wano tugambe nti ogenda okujjanjaba n'omusolo gw'osooka okuwa kubanga era kyonnyonnyola overtaxation nti biri byonna mbadde mbisasulira omusolo kati ne ku income yange gyenfunye gyenzijjako kusasula omusolo ate nayo gitakisinga ate oyongedde ogitakisinga nti kati ne salale ana katugambo mu poliisi ofuna emitwalo 3 ofuna 4 naawe kwagaana g'omaze okukolerera nga ogenda osasula omusolo gw'amafuta sukaali biki ne kwana agatuuse mu nsabo yo twagalako oba kitegeera tuba tujja kiwulira kati ekyo abantu balina kukitegeera butegeeze nti mu nsi omuli enguudo njagala kikuletera bwenti nti omuvubuka ng'oli ali ku kamera asobola kujja wa muwalawo ng'engatto mulimu ebituli nga sokisi zayambadde emu ya bbulu emu ya white ng'empale wano wakati erimu ekituli n'osibira kwandawe ya nti yonnamu oba kitegeera kati mu nsi omuli ebyobulamu nga biri yegeyege ng'enguudo ziraba enkuba lwetonnya amazzi abantu bagalinda kusala ng'eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa toyinza kugamba nti ate omusolo bajja gubasolooza bulungi nagwo muba mujja guwulira mu mbeera yemu muba mulina okuguwulira mu mbeera mwe muwulira biri eri mu mbeera mwowulirira ebinnya mu nguudo
mwolina n'owulira na bino. Mwolina n'owulirira omusolo mu nsawo yo. Kati so tujja kiwulira. Kati ekyo Kyagulanyi yakisamalizinga n'abagamba mujja kiwulira. Kati yembera gy'olaba olwaleero. Nti buli kyolaba olwaleero abantu kibako ate onomukisa we guli nti lutu ena ate embeera enyigiriza abantu ezze bukyali lubadde nga bagikola mu makati ga Kisanja ne kuno kati bana kulayira embeera abantu etandise obakwatirako ddala nti buli gwosanga watambula yeyogeza yekka na yekka kati embeera eri wano olwaleero ssebo. Okay. Kwatira. Nawo ogambye nti gavumenti erina okukola business ng'ogyeko okusolooza omusolo. Gavumenti erina okulabirira abantu yalina kubanga erabirira abantu si bantu kulabirira gavumenti. Bokiri. Wano gavumenti egezezaako okulabirira ku bantu nga mu PDM. Ye PDM Parish Development Model. Yes, bakusanga professor katusimbeyo obubizi busatu. Wenunule. Ne waliwo akatambi akali very interesting ke nalabye. Kankakube. Simumanyi naye. Oh, Uganda is a sovereignty country. Uganda is independent country. We don't want colonialists. We are fighting colonialism. We are fighting colonialist. Patriots, Pan-Africanist. Oh. Uganda is an independent country. Uganda, we have gold and oil. Those colonialists want to come and take our oil and gold. Kyagulanyi is bringing us colonialists to take our resources. Where is your gold to save you? Where is it? Where is your gold right now to save you? Sovereignty. You cannot be with sovereignty when you are poor. And now these taxes, mugenda jiwulira. Babaletedde emisolo mugenda jiwulira. Gold wa mwaliwo okubasavinga. You mean gold gwe tulina mu ggwanga Uganda cannot save our budget? So, akatambi kano. Nakafunye because kabadde very interesting like buli omu alina wadeliveringa mu point ze naye waliwo oyogedde nti gavumenti erina okubanga ekola business nezukira akatambi k'ono omuwala nga awa reaction ku misolo egyayongezeddwa ku bantu bikiwa ebityo gavumenti erina kukola business nga kikuba abuuziza werizyo tulina amafuta tebatugamba gakusima mwaka guno galina ndowooza galina obubanga gavaayo omwaka guno tulina amafuta tulina gold tulina like tulina ne obaje oba Uganda Oil Company ebikiwe ebityo byonna omwana ono ali atya ye kati kyenjagala okunnyonnyola mu nsi za Africa oba mu zino Banana Republics ebyo byonna bibaawo ku lupapula naye mu nkola tewali kibaawo na kimu njagala kunnyonnyola olwayo nti ensonga lwaki gavumenti erina okubanga yeetaba mu business njagala nkuwa ekyokulabirako ekya Dubai ekya UAE nti Dubai yakizuula nterina mazike nesalawo negamba nti obumanyi waffe katubuteeke mu bizimbe ebiwanvu ebyeweese oba okitegeera ng'eprojectinga ng'ekimanyi bwe tulituukira 2 yegenda okubeera world tourist destination yesinga mu nsi yonna naye twogera ku nsi naggagga erina amafuta oba okitegeera erina amafuta gasobola ogibeeza emyaka 17 mu maaso oba okitegeera naye ekulaga nti erina bizinensi endala mwekola ki nekulaga nti erina kampuni z'ennyonyi mwekola ki airlines Etihad Emirates bikiwe ebityo kati mu nsi zino ezaffe eza Africa ezikula amaanyi ebiseera ebisinga njagala kulaga nti amaanyi tugamalira nnyo ate oluusi obukulembeze kasabulwawo ne butuuka myaka 3 sente ezisinga gavumenti egizimalira nnyo mu kubuweerawo kwayo butya bwebaawo njagala okukakasa olwaleero nti mu election cycle eno gye twakaggwa n'okukateringa Kyagulanyi gavumenti eriko okuba enoonye $1 trillion esukka 8 ne $1 trillion nga wazikute n'oziteeka mu agriculture sector mu Uganda mu mwaka gumu myaka 2-3 Uganda already ebemaze okufuuka coffee hub oba food basket mu Africa kubanga wano omukisa gwe tulina nti nno neoba tofukiridde emmere y'ebala enkuba etonya bwe twejagalira waitonya ne tutamano tutama kati omukisa ogwo tugulina naye twebuuza nti priorities z'eggwanga ezo ziri ki oba okitegeera kati ensi olina gold wali mu Uganda naye sente ziva mu gold teri yali azirabyeko ne mu parliament bazimanyi oba okitegeera ebintu ng'ebyo mafuta gold copper gavumenti byerina okgendamu nga yo gavumenti erina okumanya nti ki ekibuuminga nkyekwate nti business ki ezisobola okukola sente zesobola okujjamu nga mpa ku bannansi ate nekirala gavumenti zonna ezisinga waliwo bye zitejjaako
katosobola kwejjako telecommunication industry yonna n'ogikwasa baki data yenna tugula data buli lunaku ekiri wano olwaleero kampuni zino sigenda zimenyeza amakasimu nti amagoba ezikogakola okuva ku makya paka saawa 10 zigenda wera 12 nga abagoba agabe bagasindise ewaabwe kuba nabo bakita profit repatriation tebali sure nti nabo basobola okubeerawo wano njagala ndage ekizimbe kye Airtel oba ekyemuteni kiba kya kama compound yaganga manene obadde okimanyi nti wano tulina amabanka ag'ensi yonna agali ku ssadi ensi yonna naye tegalina wano office gapangisa bupangisa tegalina bizimbe byago nkola ya NRM bakimanyi nti nno essaawa yonna wano bitabanguka ekyo kyenjagala okubuulira kati mu bizinensi ng'onaagikola mu nsi n'okusikiza abainvesita abagenda olwava kuba n'abachina boolaba ajjanga investor ng'atazze nima mukyere ng'ate ne ssente gw'ogenda ozimuwa ezigulima olina okuliyeteekawo kye bayita long term stability ng'omuntu amanyi bwe naakola kampuni yange nga ya $1 trillion 10 egenda kubeerawo emyaka 80 ku 10 naye omuntu asooka najja na projekitinga n'agamba nti awo nteekawo bizinensi yange esobola obeerawo myaka 2 nti nedda wentekawo sente nga nja sobola zirikavalinga myaka 7 taba sure kivuga nti era abasinga badduka Kenya nolaba nti amakampuni gali Kenya ngeno yateekayo warehouse ku 7th Street ebyamaguzi abireeta buleesi eno oba okitegedde kati kyenjagala okunyonyera nti ensi zirina okusuubula nazo zimanye nti nno olwaleero beno sizoni ebadde nfu kwagwe teberezaamu gavumenti etasuubula enaamanya etya nti bizinensi nfu nnyo guno omwezi tukoze magoba oba omwaka gubadde mubi erina kuba nayo ng'ekola ki ng'ekyetabamu Karl Marx yakinyonyerako obulungi gaga nti gavumenti erina okuba nga erina weerabikira mu kusuubulagana kwayo bizinensi erina zirekera abantu zonna erina okubaako naye ewulire obulumi bw'okunoonya ki akasente okunoonya akasente naye gavumenti ng'esanga birimire eringa nnyonyi gye bagamba eterima muwemba esanga birimire terina bulumi wemuwulira nti nno guno omwezi oba omwaka gubadde mufute mubadde magoba teyinza kubanga erumirirwa bantu waje bajase naye kyenjagala okubulira nti wano tulina National Oil Company Uganda Oil Company oba bwe baba bagyogerako mu bitabo bakulaga nti esobola amafuta Uganda agenda gasobola gibezaawo kumala emyezi 6 naye singa twali tufuna obuzibu n'obula nti ne Kenya basazeeko ne wiiki 2 teziwera kati buli omu yeebuuza nti National Oil Company eno buli mwaka efuna ssente okugula amafuta geegule gatundawa gegule gateekawa otuwera mu budde obw'obwetaavu obwakazigizigi nga bwe tetugalabako kyoyogedde mu budde buno bwe tulimu nga amafuta galinnya waliwo olutalo lwa Iran gavumenti yandibadde ekwata bukwasi mafuta gali gennyini nga geeguza abantu baayo mu budde buno obwakazigizigi kankubira akatambi kano tegedde nti olutalo lw'eggwanga lya America ne Israel ku Iran luliko engeri gye lukosezaamu ebyokufulumya ennamba za mmotoka eza digito ezatandika okukozesebwa wano mu Uganda gye buvuddeko abakulu mu minisitule y'ebyentambula bagamba nti ebimu ku bikozesebwa mu kufulumya ennamba zino bijjibwa mu mawanga agakoseddwa olutalo luno bino bwe bijjidde ng'abantu abatunda mmotoka beemulugunya ku bbula ly'ennamba zino eza digito katubire olutalo lwa Iran ne Israel na America lukosa lutya namba puleti ze Uganda kankati kubanga wetwali tulaba ebintu ebya digital number plate batugamba tutwale motoka zaffe tuzikyuse batugamba kampuni egenda okukola ebinamba plate ebyo egenda kuva Russia oba bategeeza lwa Ukraine nge yasomya amawulire yasomya mafu kati njagala kubulira olwaleero ogedde ku mafuta nti mulyate eribbira buli kimu kisoboka bwe weekwata ku kikira kya ggoonya ate olulizo bw'omuwanguzi lwaki ng'eryato lyabiseemu muri eyo makkati nga libbira n'olaba ggoonya ng'eyitawo n'oweekwata ku kikira kyayo ebayitawo osobola okuwona eyinza owuga n'ekutuusa ku lukalu naye reeba ejja kulya naye kano akaseera keemala ng'ekutwala ku lukalu oba muwanguzi kati ne gavumenti kwe kusomozebwa kweyesanzeemu kuba toyinza kunyonyola nti olutalo lwa Ukraine ate lulemeseza okukola namba poleti nga ddiru bagikayanirako nga baagala abamu baagala egende Russia abamu baagala egende walala kati ekyo kyoleka lwatu nti ebiseera ebisinga nti ate kyolina okumanya ekiriwo ndi waliwo nti omulembe guno guliwo gwa social media n'ebirala gavumenti yandibadde ekyusa modus operandi yaayo nemanya nti information gyempa abantu si gye nali nnanga okubawa gye nabawanga mu 2 wali babyogera nga buli omu naddayo neyeebaka kati abantu babeera so inquisitive babeera curious namanya nti ekyamazima kino kijja kitya
kali yembera jolabo olwalero kyamazima eyakyogedde nina ate okuba naye yaddayo wakane yesekerera nalabye babadde banyonyola ku bbeeyi y'amafuta eyeeyongedde n'omusolo ogweyongeddeko ng'oli agamba twayongezza omusolo ku mafuta tusobole okukaka abantu obutagakozesa nnyo bagaveeko nengamba naye oba abantu balowooza tuli basiru tesobola kugamba muntu nti nno nyongedde omusolo ku mafuta to deter you from using petroleum because petroleum drives everything. Bagale motoka tuziteke mu mazzi tuzisindike oba tukole babiyita bikino byowetikirako cuts ebyamagugutu bitambuze n'amaanyi ku bigaali. Gamba abantu nyongeza amafuta njagala sente kola nguudo we will understand. Kino njagala kikubulo era olaba nnyina ku zino ekyo kyoyogedde. Ba apologist ne ba propagandist ba government balwanagana kyennaku zino. Bwolaba bijirwa nga ali ku TV nolaba munyagwa nolaba lw'omushana kikulowoozesa ne in fact nene gwe nabadde nkigamba nti waliwo ennaku zino ebintu ebyogerwa ng'ababyogedde bwe bakwata n'obatwala ebutabika ne babinyonyola ku balalu baayo abalalu ate bagambya bano be baleeserera ate balala okusinga kuffe oba okitege kati ekyo kyennyini kyoyogedde olinga agamba nti bayongeza omusolo ku mafuta eyo yennyini statement minisita omu yagikola ali wa transport n'agamba nti ensonga lwaki tetukola nguudo mbi enguudo ezimu mu Busoga nti gavumenti yagula emmotoka ez'emipiira eminene zikyawulira binnya ebyo nga minisita yesabu misioni gyawa ku nguudo embi kati kyolina okumanya olwaliro kiri bwe kiti nti abantu abasinga abali wano olwaliro abakulembeze balinga abajja ku kyeyo beeyisanga basekadaama oba bannakadaama nti omuntu akulaga nti nno mukulembeze naye talina bulumi ku bantu bakulemberana ku nsi ye talaba nsi talina walaba nsi mu myaka 4 naye abazungu bali kye basinga otusinga kiri kimu bwe kiti nti ensi obwagazi bw'abaana naye buba bwa myaka okusinga ku ye aba ajagaza bazzukulu be kati ffe wano kyeki kyabulawo wano nti buli munebyafuzi abasinga bolaba waneno ensi yaba agirabamu ye ng'omuntu tagirabamu baana be tagirabamu bazzukulu kati tulina okufuna kaliki eyo ey'abantu okulaba abakulembeze okulaba muki n'ensonga endala gy'obadde oyogeddeko nga tudda ku by'emisolo gavumenti sente ziteekawa gavumenti oba okwata sente ng'oziwa bayimbi oba okitegeera bw'oba okwata sente ng'ozimalira mu bapromota ninayo ekibuuzo kye nali neebuuza simanyi oba wali okyebuuzizzaako gavumenti yakwata biliyoni ezawere 15 neziwa bapromota bapromota baddayo ne bategeka ku bayimbi kali naawe wogambye nti gavumenti ekwata sente newa promota naye wezibawa eba ate teyagala bategeke bayimbi nanti ekuwa oleme kukola mulimu ogwo kuba gwaleeta obuzibu oba okitegeera nti omuyimbi mu federation bateekamu sente naye batadde sente mu federation ate abayimbi tebakyayimba oba okitegeera kamiliyoni endongo gye yafulumyanga nga gavumenti temutaddeemu sente oba kenzo katugambe kenzo nga tannafuna sente za federation yalinga awangula za awardi z'ebweru nga eva abeera mu trending ba artist ba Africa kasita baamuwa sente balinga abamugamba nti lekeraawo okuyimba ebitrendinga oyimba nnyo tususseeko katukuwe sente nate z'obadde onoonya so nze bwe nti wenkiraba kati ekyabayimbi njagala kukubuulira nti Kyagulanyi singa yajja wano nga mutemi wa nnyama obanga musomesa obanga muvuzi wa boda olwaliro twandibadde n'amateeka twandibadde ne baadvisor ng'abasinga bavuzi ba boda babatemi ba nnyama kati enkwata gavumenti yakwatamu Kyagulanyi erina okuddayo ku drawing table emanye nti baamukwata bubi kuva mu ntandikwa kuba kisooka yava mu field esinga okubeera expensive ekyamazima zanero omuyimbi obamanyi omuyimbi tabeezekawo omuyimbi abanga mukazi mu kyotala omukazi omukyotala akola atya mukazi omukyotala talima omukazi omukyotala akeera kusosola njala alya chipusi na nkoko n'enkoko ne woogimugulira eno nga omugambi agifumbi tasobola gimaanya gisala kati Kyagulanyi yakwanira gavumenti abakazi abakyotala be bayimbi gavumenti ne bwerikola otya tegenda sobola kumatiza abayimbi ennaku zino balaba nga bali enamba zebaranise nazisoma ez'aba booking agent baabwe ku TikTok kantu ako nno kati weebuuza baatuuka ddi awo ate nabo gavumenti negyebalimba ne balowoozesa nti bamaanyi okusinga bo njagala kubuulira katono nti abayimbi babaddewo okwetula bannakyemalira ab'enjawulo
ebiseera bisinga bannakyemala akasabala banga tebakyalina popular support bajja ne bakwata bannabitone Paul Biya yakikola e Cameroon n'akwata Eto oyo yabeerera w'amaanyi ng'ali mu Barcelona nga Eto tamuva wano oba okitegeera basita ekkonga eyo Mobutu yakikola waliwo omusajja bamitanga Franzo Luwambo Makiyadi yali muyimbi nakinku emu ku nnyimba ze zikyasinze okukuba ez'amaanyi yalukuba n'alukyusa baluyita candidate Nabiso lugenda lutyo olukongo sirumanyi bulungi naye lwali mu lulingala kati yamukwata n'amuteeka mu 5 naye amaanyi Mobutu ge yawa Franco yatuuka ekiseera nga yalonda ne baminisita wano mu Uganda teri Museveni tasobola kukwata buyinza n'abuwa Kenzo oba David Lutalo n'atuuka ku sseeri yabuwa Balamu nanti nayo industry yakuyimba Balamu obuyinza we buli ate okuba ne ku luggi tatuuka oba ne ku lubalaza tatuulawo kino nkikubuulira obuyinza we buli Jeno Museveni okusinziira ku njagala gy'ayagala obuyinza lumu omuli obuyinza tatuuka nganamu ekyamazima ate okukwalabira neno mufumbire eno wabweru mu buti gyabalabira oyogedde ku bayimbi okusoma ennamba yesebo kyaleese olutalo olunene nnyo era obutambi buzeemu ne butandika okutambula nga David Lutalo agamba ye talyangako ku ssente ya gavumenti bwe butambi obutambula kati wokebera ku mutimbagano naye ate ekiri ekyokusoma ennamba ye Lutalo yainterpretinze nti waliwo abantu 2 ne mukama waabwe omu be bamuguddeko olukongoolo lwaki Lutalo atuuse mu mbeera eyo esobola n'okuvaayo n'akuba n'ennyimba ezivuma Mayinja naye n'avaayo like w'olabanga olutalo luno nga lwogambye olw'abayimbi twali tumanyi nti biwedde abayimbi ke bafunye copyright ne lulabikanga olusitudde obuto abayimbi batuuka batyawo era oli ayinza kiwona atya kati abayimbi obuzibu bwe balina buli bumu balwanagana n'amazima oba okitegeera ate tosobola lwanagana n'amazima olutalo n'oluwangula kuba oba olwanagana n'amazima kitegeeza gwoze na bulimba amazima tebalwanagana nago njagala kubuulira nti Lutalo kanjogere ku Lutalo mu context enenene y'omu ku bayimbi abaali basinga booking ku weekend buli kimu ng'ate ko bali miliyoni 7 naye ffenna tuddeyo twebuuze Lutalo yatuusa atya okubanga ayimbira emitwalo 9 atanatuuka ku genkubuulira ge mazima agakaawa anti yabadde ku live n'asoma ennamba mu ddakiika 8 ne bamuwa obukadde 8 obwa booking abawagizi be abawagizi basobola okubaawo abawagizi bulina kutubalaba abo ku TikTok naye kyenjagala okubuulira kiri kimu nti baatuuka batyawo ekyamazima nti abayimbi abo kyabasooka okulema okukola ekyamazima nti si bonna sittekwa nti bonna baali balina owagira Kyagulanyi era nange siri omu kuba kisemba naye embeera baagikwata batya mu ntandikwa oba okitegeera nti baayagala nnyo okukozesa embeera eri eya Bebe Cool ne Kenzo ndabe ennaku zino yagi owninga ey'okwagala osanyusa bakama baabwe saata abasinga abayimbi bajja ne batuulamu element eno balowooza nti okulaga nti owagira enaalemu olina kusooka kuvuma Kyagulanyi na kumunafuya ate nga si bwe kiri okulaga nti owagira enaalemu tolina sooka kunafuya ono oba kumuvuma kati abasinga baagwa mu katego ako oba okitegeera ne beesanga nti n'oluyimba ne lubeera lulungi abantu olwedde baba bakuliyetingamu kiri toli nabo oli disconnected okuva ku gye bali bateekawo n'ebigambo ntalayika yabadde agamba gundi kati yembeera mwe bali embeera y'okusoberwa akantu ako ok'okukuŋŋaanya obukadde 8 mu ddakiika 8 andi mukunja ali mutalo ngenda munoonyako yagambye kyeyeewuunya serebu wa wano sita asanyuka nnyo okuwulira nti abawagizi be bamusondedde so si ye kusondera ng'ate serebu nti Beyonce kyandikoza amawulire nti Lutalo katono ekyo n'embeera kyennyini kyenga embeera yatuuka ddi nga Lutalo asonderwa jasi n'ogabulira obulizi nti bamusondedde kiswaza kuba y'omu ku bayimbi abadde amaze emyaka nga 10 nga tabulwangako kyakulya ne ssente oluusi zimulema n'okubala naye weebuuze yatuuka atya mu mbeera eno mwali olwaleero otegeeza mukunja yabadde mutuufu okukyewuunya nti amawulire ge Uganda gali nti omuyimbi bafaani be bamusondedde kyokka ate age Nigeria ne gabeera nti Davido yasondedde yagabidde abawagizi n'ekirala kyenjagala okugamba kiri kimu
Government mu kupapirira n'okubirira eyise etteeka lino lyennyini erya copyright. Yadde ne copyright nze omu kubagamba nteriiwo. Kuba abasinga nga bagenze mu nnyimba zaabwe zonna n'ozikebera. Abasinga bayozaamu njozi. Kitegeeza ku international standards goli muyimbi onsingo bitegeera. Lwa terujja kukola ki? Kubeera na copyright. Government yagadde kubejjako. Eyinza okuba naye erabye nga tekyasobola kubabeezaawo. Ebisawo bya ssente byakomye. Egenda bajulizanga etteeka. Kye mwali mwagala twakibawa. Ki ekirala kye mwagala? Professor Edward Wadonako olwale. Wabula nga bulijjo twajukiza nti Lugave Herbal Ulcer Syrup ojja gyetaaga nnyo ne Lugave Cough and Flu Syrup gwa Senyiga. Waliwo omukadde gwe nasanga n'angamba nti Lugave yamuyamba kwalusa. Lugave Herbal Ulcer Syrup. Yesebo. Jinywe gwafuna olubuto luzimba nti olidde ekyemisana ate n'ofuna bloating nti ate ofunye diarrhea. Lugave Herbal Ulcer Syrup jojo kozesa. Senyiga bino enkuba ekera kutonya sinuses biki mimiro gikusiiwa senyiga tawona. Lugave Cough and Flu Syrup gwoba okozesa. Ajasintiza musomi wa dduwa ate gwe alina ebizibu byonna bya kika bya ku mulimu bya bulamu okubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi ajja kubasobola okuyamba. Aye nawe ne nkujjukiza nti gwe naayagala okuwangula ebirabo ebiri eyo mu bukadde nga 5 bya Airtel Money kozesa bukozesa enkola ya Airtel Money okusasula ng'onyigabonyizi *185*9# obenga osobola okubeera nga osasula ng'okozesa Airtel Money ojja kubeera omukwawa namukisa banawangula ebirabo bikuniriza oyo mu bukadde nga 5 buli wiiki ng'oyingira dreyo. We out for now.